Kamwani Katikkiro basentebe ba board z'ebitongole ne basengu balina essanyu lya nsusso okusinkana olunaku lwa leero. Sengalo ezo Kamwange bw'obadde oyingira waliwo embeera ey'enjawulo ekyuseemu, naye kambategeeze nti embeera eyo erimu ne kawoddolono ak'Ebulaaya. Tusanyuse nnyo okulaba era tukulisaayo. Twagala okwaniriza mu ngeri y'enjawulo minisita avunaanyizibwa ku nsonga za kabinet, olukiiko, abagenyi era n'ensonga zonna mu ofiisi ya Katikkiro, Oweekitiibwa Noah Kiyimba. Kamwani Katikkiro Ssaabasenkulu atukoze bulungi kubanga okuva ku makya tewali yabongoose. Tubadde tufuna ebirungo eby'enjawulo ku lw'ebitongole byaffe. Omukungu Roland Ssebuufu tweyanziza nnyo, tweyanzeege ku lw'enteekateeka eno n'omuwandiisi. Kamwange nzikiriza abakiise bano bonna basobole okweyanjulira n'abalala bamanye bannaabwe mu kiseera kino. Oweekitiibwa Katikkiro Remi Kisanje olaba osanyuse okuddamu okubeeka baale era nga nze ssenkulu wa Majestic Brands ekitongole omanyi ekitongole wa Kabaka ennaku zino tulifuna charter kati Majestic Brands neetera okufuna charter ya business. Omanyi obadde tonatuuka abantu mu room muno ng'ekiba kita charter panga prof kyatugambye bakita charter. Tweyanzeege. You're more than leader, but it's more Uganda. So, we have confidence and self-esteem. That is services that you are doing. Child or ngamba. Kamuku kwase. You want to buy the one. You might to Jacob Uganda. But they kusaba Katikkiro. Kize kwata waseba. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ebyo byonna Ethan yatusibiridde olwaleero tujja kwejjukanya nga wayiseewo omwaka gumu era tusuubira nti nno bigenda tukolera ebyenjawulo mu bulamu bw'ebitongole byaffe. Mu kiseera kino nsaba ng'enkola yaffe bw'ebeera twanirize Kamalabyonna Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ayogere gye tuli mu kiseera kino. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Oweekitiibwa Kiyimba, minisita w'olukiiko ne kabineeti n'ensonga ez'enkizo mu ofisi ya Katikkiro, Mukungu Roland Michael Ssebuufu, ssentebe w'abasenkulu, nammwe mwenna bassentebe ne bassenkulu, nsanyuse nnyo okubalaba kola enkya ya leero. Mweyanjudde naye ekikulu kiri nti mwenna mbamanyi. Teri kintu kimpa mirembe nga kukolagana n'abantu ng'obamanyi. Mbeebaza emirimu gye mukola egyammwe ku bwammwe kubanga mwenna abali wano mulina emirimu egyammwe ku bwammwe. Ate kikulu nnyo nti gitambule bulungi. Kikuwa omwagaanya bwe giba ejjo gitambula bulungi n'okukola egya Kabaka. Era n'egya Kabaka nti beebaza nnyo
ntera okugamba mu abaliwo mu mulembe guno nti bw'oba mu mbeera ng'ogirimu ogitambuliramu tomanya bukulu bwayo oyinza n'obutamanya bulabe bwa mbeera eyo. Abalala be bagamba nti wayita otya mu kagga ako nga mwabeerangamu engo eri abantu. Nze nkimanyi nti mu biseera ebirijja abantu bajja kugamba abantu b'omulembe omutebi baali bakikola ki okwewaayo okukola ebintu byabwe awatali kulowooza nnyo naddala mu Uganda eno gye tulimu. Kuba Uganda ey'ennaku zino bannange buli kantu kabaako ebyokulya webitali abantu baagala kugendayo, naye abantu okwewaayo, abantu ab'obuvunaanyizibwa okukola emirimu gino egizimba Obuganda, oba waliwo ekintu ekimpa essuubi, ekyo kyekimu ku byo. Kale mbeebaza olw'obuweereza n'obunyiikivu n'obutaddirira. Ab'e Bulaaya babatumidde bagenze kutongoza tabamiruka wa Bulaaya. E Bulaaya eyo Kabaka yateekayo obukulembeze bwa mirundi 3. E Bungereza, mu Rhinelands wewali Netherlands, Germany, nseziri awo, Denmark ne Sweden ndoza yetwala Norway. Oba kakati olusi tubayita masaza. Oli yabuuza nti bannaye Abaganda muli bange Kabaka era n'amagombolola e Bulaaya nti tetusaaga. Kale twabadde tutonda tabamiruka abagatta. Twakikola mu Amerika emyaka nga 9 emabega era enjawulo tugirawo okusobola okutambula naffe nga bali wamu. Enteekateeka ezibeera eno bazigoberere nabo bye baliko tubimanye. Obulandira bwabwe buleme kukutuka. Bangi bazaaliddeyo n'abaana naye omukolo gwagenze bulungi nnyo ddala era babatumidde ennyo nammwe ne baba baza emirimu. Professor Vincent Kakengo we bali kuyigiriza abantu bano Lungereza. Ennimi zonna ze twogera tulina ozoogera mu butuufu bwazo. Tulina okufuba, tosobola kwogera Lungereza nga Bangereza, naye olina okufuba oba oyogera Oluganda. Ennaku zino abantu ne mu Luganda bye basanga bye boogera. Ekigambo intonation simanyi oba kyeki mu Luganda, olulimi Oluganda oba wani. Intonation, abantu bakyafa ku intonation nga boogera Oluganda, buli omu bwasanga bwayogera. Kakati bw'oba oyogera Oluganda lwogere bulungi. Lowooza ku kigambo ekijjayo amakulu ago g'oliko abantu bweyagala bategeere, ate okyogere nga bwe kyogerwa. Ne bwe gaba amannya g'abantu oluusi abantu bagoogera nga bwe balaba. Nze sikiriza kumpita Mayiga, eryo lya nnyonyi. Nze Mayiga ndi wa mutima. N'empandiika mu Luganda ekigambo kiwandiikibwa nga bwe kiwulirwa. Abazungu bo balina ebyabwe. Olaba John mulimu ennukuta ya H baagiteerawo ki? Naye bwe balina effe bw'ogamba nti baana ba kintu, baana azina kuba 2. Kakati bw'obayigiriza Olungereza bano wadde baasoma nnyo oba bakoze bulungi weebalire ddala. Nsaasira abafunye ebizibu. Munnaffe Namuyaba Walakira yafiirwa taata. Kitalo nnyo, Mukama abagumye. Naye nsi bw'etyo okufa tteeka tulina kukola bye tulina okukola. Kiseera kituuka ffenna ne tufa naye olina kuguma. Mukama taata amulamuze ekisa. Nkulisa bassentebe abajja be tulina bwe twali mu lukiiko luno ndoza twalina omwaka ogwedde. Tulinawo bassentebe abajja era mu lukiiko lwayita amwe nalangirira. Olukiiko luno lwange nze nnonda ne ssentebe, tewaliwo bya demokulasiya wano. Nalondera omukulu ono obeera ssentebe w'abasenkulu ate ne
n'omukungu Jennifer Mirengo okubeera omuwandiisi. Obuweereza buno kikulu, mbadde mbeebaza naye nammwe ku ludda lwammwe nakyo kikulu. Era njagala weefumiitirize ng'olina emyaka 8, olina emyaka 9. Ennaku zino abantu bawangaala okuweza 9 kitandise okulabibwa. Olina emyaka 9 kirungi ne bakwogerako nti gwe watambuza emirimu gya Kabaka mu Bukadefu. Abantu ne balina emmwanyi ne bawona obwavu oba gwe ebitongole bino byonna nga bwe biri wano. Obuweereza kintu kikulu mu mbeera ze tubeeramu. Omuntu leka tukalubiriza ng'ofudde tunoonye ebyokwogerako bannange. Omanyi omufu tayogerwako kibi. Kati n'obyokwononya omanyi ku kyalo kuno yali musajja era ng'abantu n'emitala nga bamumanyi tibalina kye bamumanyiko wadde. Awo nno obuweereza buno kintu kikulu. Mwembeebaza okulaba nti mukiraba obukulu bwakyo. Naddala ekintu abantu kye beegomba. Bw'oba oli munyiikivu mu ssinzizo, kiki ky'okolayo okujja kugenda okuba akabonero k'omusaalaba? Kiki ky'okolayo? Oba bw'obeera mu Rotary, bangi bali wano muli mu Rotary, bangi Malawi. Kiki ky'okolayo? Mu mbeera ze tulina okulaga obukulembeze, tulina okukola ne tuleetawo enjawulo. Awo nno mmwe musiimibwa okwewaayo okuweereza Kabaka mu ttuluba lino. Ndaba n'omukungu Stephen Mwanje, ssentebe wa Bikaala, yeddira ngo okufaananako Ssenkulu gw'atwala. Ate nga mbadde njogera ebya Rotary yaliko ne gavana. Ennaku zino mumulaba ng'alwanyisa Kookolo ensambi eyo. Kirungi mwaleswe omusomesa ono Ethan Musoli okusomesa Bassenkulu ne Bassentebe. Bw'oba oyagala ove ku maapu kyawa okuyiga. Bw'oba oyagala osigalira emabega gwe lowooza nti buli kimu okimanyi, olwo owedde. Egamba ojja kubeerawo mu kifo kimu. Oyinza okuba ng'olina ebitabo wabimalayo nga Dr. Ben Sekamatti, kubanga ebitabo bino ebya agriculture ndoza ebisoma n'abimalayo ne bamuwola PhD. Naye oyinza okuba olina PhD n'osigala nga tovaawo. Kirungi nnyo bulijjo okuwulira endowooza endala, okufuna endowooza empya. Era enteekateeka eno ndowooza nnungi, tugyetaaga. Mujjukire nti Ssaabasajja Kabaka ateekawo ebitongole bino si lwa kwogerwako bwogero. Tulina ebitongole 20 n'okusoba. Nedda, ebitongole bino biteekebwawo kutuusa buweereza ku bantu mu mpeereza esinga okuba ey'omulembe, mu mpeereza esinga okuganyula abantu. Naddala mu mbeera eno gye tulimu ng'Obwakabaka tebulina nnyo bikola. Ebitongole bino bisobola okutondawo enjawulo. Era kyenjogerako mukimanyi bulungi. Kaakati tugambe twaleeta kaweefube ono wemwanyi terimba, abantu bafunye ku ssente. Ekitongole ekya Bukadefu ekiri ku mulimu ogwo gye kikoma okukola obulungi omulimu, abantu ne balima emmwanyi, obuweereza buba butuuse ku bantu. Ssente si zaffe, zaabwe, naye ate Buganda be bali. Okudda kwa Buganda ku ntikko kiri ku muntu Ssekinnoomu ng'ali bulungi. Ayina ssente ziwerera abaana, ayina ssente ez'ejjanja, byasula bulungi. Era mumpulira nga ngamba abantu eyo yonna gyendaga bw'ofuna ssente longoosa awaka, sitwagala nfuufu mu luggya, sitwagala baana batayambala ngatto. N'emifulejje gino mugitegeyo empumu kunkukawoya gye bamuzaala, teri mifulejje, mazzi ga mifulejje. Namugamba abalina emmwanyi eyo empumu oluusi basinti antamanyi emirimu giri eri mu kibuga ekyekisoga nti atofa basiba oluzi fuuti 10 okuka wansi bateekayo akabomba abaana basumululamu emidumu. Bo abaana beeyo empumu balowooza nti abazaaga emidumu galiwo omukungu ddamulira yokkaayo mu kibuga, nabo basobola okugafuna. Kaakati ebyo temusobola bituwaho ng'abantu bali awo bali mu bunaku. Kale ebitongole bino bya mugaso ekyenkanidda. Era enteekateeka eno ey'okusinkana bassentebe
ne basengu egezaako okulaba nti obuweereza bwaffe tebuddirira. Tetwagala kwezzaazzaamu. Okwezzaazzaamu ye muntu yeematiramatira naga nti kakati kiwedde tugambe Profesa Kakemba yetu twafunye bagiyita batya ssebo charter nagamba biwedde naye gakyali mabaga ng'engombo y'ebuddo bweyogera gakyali mabaga. Ekitiibwa omukungu Kaweya yasomera buddo kyavudde akubengero ngambye nti gakyali mabaga ng'engombo y'ebuddo. Ebitongole bino birina okunyikiza obuweereza n'abantu bajja okulaba omugaso gwabyo. Gavumenti erina ebitongole bingi nnyo nnyo nga bemumanyi naku zino ebimu babijja nawo eyokuza tebaali bateekawo lyaki. Kakati tulina okuba nti empeereza yaffe abantu bagiwulira omuntu owa bulijjo. Sitwagala kwezzaazzaamu. Omukungu Charles Kironda yabadde China ne bakola endagaano ez'okugula emmwanyi. Eyo ntandikwa. Twagala ozimba ekyuma eky'emmwanyi nga bwe twakirina ebugoloobi. Amaaso olina gateekaawo. Ekyuma ekisunsula ne kigereka grading ne kipakira mu kutiya ng'ekiddako kuzitunda bweru. Eyo amaaso galina okubeera ekyuma ekyo ogenda kizimba ddi. Awo n'enteekateeka eno eruubirira okulaba tutambulira wamu, tetuva ku mulamwa, tetwezzaazzaamu, tetuba na kiwejjowejjo. Omukungu Ntambi atukyazizza wano ati tukoledde ekisenge kino kirungi ayinza ogamba biwedde nze ssentebe byajjawo nze ssentebe kiwejjowejjo yawumula nga tannatuuka tetunnaba. Omwaka oguwedde nasuubiza okulambula ebitongole era mbadde ngenda mbirambula. Ndowooza nsigazaayo oba bisatu: BLB, CBS, BOA ne Kasawo. Okulambula okwo kukulu nnyo kubanga njagala okwerabirako n'amaaso gange abantu bwe bakolera n'embeera eriwo n'okumanya obunafu n'ebisoomooza weewaawo. Nandibadde saagala nnyo muddaawo okumbuulira ebibasoomooza. Njagala kumbuulira amakubo ge mutemye okuvuunuka ebibasoomooza. Kyabulabe nnyo ntebe okukkiriza bano basenkulu bajje bababuulire ebibasoomooza buli budde. Lwaki ye senkulu? Senkulu tugambe nti twagala waliwo kino naye tuteeseteese bwe tuti. Bwatyo senkulu bwategeeza mukama we. Tuteeseteese bwe tuti. Okutema empeera ezituvuunusa ebizibu gwe mulimu omukulu gwe tulina. Era bwe tulambula twagala kuwulira ekyo kikye mukozeewo okukaaba okutatadde kubi nnyo. Ate mu Uganda mwajjamu ekyo nammwe gye muyitire buli lunaku omuntu akaabira bizibu. Wakaabira ebizibu byo gwabimanyi. Enkola tulina ogitibya mu mulembe guno omutebe. Kutema mpeera kuvuunuka bizibu. Era bw'obeera mu kifo nga tewali bisoomooza omulimu gwe batugukola bulungi kuba tosobola kubiraba bibeerawo. Birina okubeerawo naye obisalidde magezi ki? Bw'ombuulira amagezi g'osazaawo wemba okukuyamba wenkuyambi kuba nti balandiza kibaze. Oyinza okuseesa omuliro nga tegwaka. Ekyoto kiri awo tikirimu omuliro ate okiseesaamu oti. Kale bwe tulambula tufuna omukisa ogwo. Era njagala okwebaza ebitongole ebisinga obungi kuba nvumbudde kyetubadde tubasaba okuwaayo omutemwa ogubasalirwa eri eggwanika ery'enkuluze bangi mukituukirize era ndi musanyufu nnyo. Era mwongeremu amaanyi. Kye nabagamba kyesaagala kuwulira kwe kuŋŋamba nti omanyi twafunye ebbanja mu bbanka, omanyi na bino n'olwekyo tetusobola. Ne bw'oba ozimba ewaka abeeka tebafa njala. Oli awo ozimba ennyumba bangi bagenda bazimba amayumba. Manyi bagazimba bato nga matono. Kati bwe bavumbavumbamu ne bazimba amayumba amala. Oyagala abeewo balekerawo okulyakanyama. Nti kubanga ozimba. Kakati nannyini kampuni era ne bw'okola kampuni eyiyo ku bubwo bwe batasobola kukugulira mafuta nakuwa kyamisa neyo kampuni watandikawo yabwereere. Kampuni yonna gy'oteekawo ekyokukugulira ekyemisa n'ekyokukugulira amafuta ne bwe kaba kataayi n'ekakugulira. Naye ssebo nti nkola kampuni eryawo lunaku nteekamu ssente lunaku weewola kampuni tesobola kukugulira nnyama.
ebijigale bwekiri nabino ebitongole by'obwakabaka nyini byo ateeka okulya akanyama ateeka okulya akanyama mukazi wa bwe muvujjirira nyini byo naye mufubye era nze ndi musanyufu olugendo enjawulo nnene nyongera okubasaba abali mu bitongole mweraliikirire nnyo abakozi bammwe abasookerwako. Ekitongole kye kifa kyenkana kifa abakozi abasookerwako tekifa ku bano bawaggulu mubayita excolusi exco si yatta kampuni abakozi abasookerwako be batta kampuni. Era nsaba basentebe abali wano mukubirize nnyo basenkulu okulaba nti beeraliikirira nnyo omukozi asookerwako abeera badereva abaleta kaawa ku mmeeza abantu bwe batyo bw'olina okusooka okweraliikirira. Sigamba nti beekisikutu si bamugaso ate obukulembeze bubeerawo nga tebaliiwo naye bano byebyennyanja ebito ebiriisa emmale. Bw'oba oyagala emmale mu mazzi olina kweraliikirira mukene n'enkejji kubanga empuuta zirya buno bwennyanja obutono bwe butali tezisobola kubeerayo. Naye mbadde nambula nga ndaba abakozi oluusi ntubako naye mumafumbiro ebiri ndaba bafumba ndaba embeera mwe bali nensanyuka bwe mbalaba nga balabika bulungi basanyufu. Omuntu afumba mu ssomero nga si musanyufu afumbira abaana emmere oyinza okwesanga essomero litudde n'ebbeeyi olw'abafumbi mufumbire. Awo nno tulambula ne tulaba abakozi nakyo ne kituyamba okubinyweza. Mbasaba mwongere okuwagiragana ate n'okusasula ensimbi ezibanjibwa. Okuwagiragana nabuuza senkulu wa Namulondo Investments nti tolina mukozi ku ssaza e Masaka gwenga Namulondo naye olina ebizimbe biyitirivu naye ate omukungu Simon Kabogoza alinayo ettabi alina n'abakozi simanyi nakumanya oba bakuwa obusuulu. Muwagiragana mutya? Manager oyo wa BLB ddala tasobola kubaako mirimu gya Namulondo gyakuyambako? Kye namubuuza ndowooza nti asobola bwe mba mukikoze mu ngeri y'entongole si byamukubira simu gundi abo tibansasula bafulumye oli ate ku mirimu gy'omukungu Kabogoza atandika okugala enzigi okuteekako kufulu waliwo yayaggalira CBS ebweru akikola mu ngeri ntongole okuwagiragana. Abalanga ku CBS mubasasula tewaliwo nteekateeka eyinza kusasula ebirango by'emulanga ku CBS kubanga nze enkanda omukungu oli Michael Kawooya njagala magoba ag'abanyini migabo saagala kuwulira nti ate tulanga ebintu by'obwakabaka abo abalanga ku by'obwakabaka nga bafunamu sente lwaki tebakuba sente balanga ku rediyo bawononya sente ate gwe tebakuba sente ate gwe tosasulidde sente za nyinannyini. Muwagiragana mutya wa ku BBS? Muwagiragana mutya n'okubangana amagezi? Omuganda agamba nti amagezi muliro bwe gukugwako okukima wamulira. Lwaki temuwangana amagezi ku ngeri y'okutambuza ebitongole bye? Tetusobola kwekuumira mukattu buli omu n'akattuke kasitanze eri bulungi. Abo be banaamanya owange mutuleke abo be banaamanya akagere ssebo envunza bwe yakalumya oyinza obutasobola kutambula kujjawo so nno akagere kali eri wansi kannaswi ne kakulemesa okujja nga tozikulemye okwambala. Nabadde n'omuntu eyo ku lugendo ng'ayambala ngatto za Yesu nambuulira ensonga ze naye nga kiri ku bugere engatto za Yesu muzimanyi. Yesu kumwali mulabye ng'atambuza ebigere emirembe gyonna yabeeranga mu lugabire nga zayambadde
Nenga ayina ensonga ey'okukage tuteebereza ekkanzu eyambalika ng'olingano za Yesu. N'olwekyo muwanga n'amagezi temubeera mu butu nze ndi wano ebyange biwedde era olukiiko nga luno nze lusuubiramu ebintu ng'ebyo. Omwezi nga kumemabega nawandikira ow'ekitiibwa Kazibwe minisita w'amawulire era omugezi w'Obwakabaka ne musaba ategeeze ebitongole bikwatagane ne minisitule y'amawulire ku by'empuliziganya. Kifaananako na kino kye mbadde mbagamba eky'obutabeera mu kattu. Ffenna tulina kitaffe omu, mukama waffe omu. Kakati akulira eby'empuliziganya mu yunivasite yaffe ya Muteesa, kirungi n'awuliziganya ne minisita w'amawulire. Ebintu bye twogerako ne bibeera nga tubitambuliza wamu. Singa boogera ku Muteesa University eby'ensumattu, ne minisita w'amawulire alina omulimu okulaba nti awa ekifaananyi ekituufu. Naye ne boogera eby'ensumattu ku kitongole ekirala kyonna, oba baminisita akola ku by'empuliziganya mu kitongole, yandibadde akolagana n'ekitongole eky'Obwakabaka ekyamu eky'amawulire. Ekyokulabirako bangi ku mmwe mulina ebibanja ku mitimbagano. Oluusi ngendayo nendaba aba CBS ena byetaddeyo ku mutimbagano nga kuliko Abapantagoniya teryayogera kintu kyonna. Abapantagoniya ne baletamu ebintu ebirala bitalina mutwe na magulu. Bwabaawo okwanaganya ebyempuliziganya kitwangwiza okutereeza embeera. Kababuulire amawulire naddala mu mbeera gye tulimu makulu nnyo kyotalabanga. Singa ogenderera ebiri mu Amerika leero, abali ku ludda lwa Mwami Trump bayinza okulimbalimba ebintu abantu ne babigenderako. Nze bensinga okulaba Trump yagamba nti abano abagwira abayingire waabwe baali embwa zaabwe. N'agenda n'abirimbalimba eyo abantu bali embwa. Kati bw'asanga abo abalima ennimiro manyi mu Amerika tubalabira awo, naye abamu tebalina kintu kyonna kye bamanyi wadde. Babeereyo mu byalo gye babeera tebalina kintu kyonna kye bamanyi. Baga nti baali embwa balowooza nti abagwira bagenda kulya embwa zaabwe. Ate mumanyi abazungu n'embwa, kumpi buli maka galimu embwa. Kati laba kye tuliko ekyomwanyi Dr. Sekamata akyogeddeko okuwandiisa abalimi. Waliyo abantu kati abagamba nti baagala kulaba ssente ze mufuna bwe muneewandiisa balabese bajje bazibaddeko. Ku mulundi guno bifudde eri Bulaaya, bifudde Bulaaya. Nti singa abantu baffe tebeewandiise, kubanga Bulaaya bagula emmwanyi bitundu 6 ku 10 mmwanyi ze tulima wano. Bwe balekerawo okuzigula ebbeeyi ejja kugwa, bweneegwa abalimi nga bazivaako ng'obwavu bukomawo. Kakati singa ekyo mwenna mukimanyi, namwe nebanga kyemwogera bali mwewandiise ku luno si byebiri ebya 2 bye baali baleese bye baagamba nti bw'olekerawo bw'olagaddalira ennimiro tujja kusiba. Minisita yajja ewange ne mugaa ssebo oli bw'alagaddalira eddundiro ly'ente lyo terivaamu nkwa ye lwaki temumusiba. Oba oli bw'alekerawo okugulawo edduuka lye litunda ebyokuzimbisa, emmese ne ziva wali ne zijja mu dduuka lyange, emmese tezitambuza kawumpuli, lwaki ye temumusiba? Manyi kiki twakirowooza bwemugambule mukirowoozeeko era ne babijjamu. Kale okwogeza eddoboozi erimu basebo ne bannyawo kintu kikulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Era mbasaba abakola ku by'empuliziganya mu buli kitongole bakwatagane ne minisita babenga bagoberera ebintu byonna eby'Obwakabaka, era abakola ku by'empuliziganya balina omulimu okugoberera byonna post ez'Obwakabaka tugambe buli lunaku ne bafuna ekifaananyi ekituufu. Amalirize nga neebaza obukulembeze obwa lukiiko luno olw'okulungamya ebitongole ne bassenkulu abalala. Weebale nnyo ssebo ne ttiimu gy'okola nayo mulimu mukulu. Neebaza bassentebe mwenna olw'okulambika boodi zammwe n'okunyweza obukulembeze bw'ebitongole eby'enjawulo. Era mbasaba mwongere okulungamya bassenkulu, okulungamya mentoring, simanyi bulungi, mentoring CEOs
okulungamya bassenkulu kintu kikulu babeere bakulembeze balungi okusinga kye bali naye era mutegeere ebigenda mu maaso mu bitongole bimwe nga bassenkulu naye nga sibagaa nti mukeera buli lunaku mu kitongole omanyi bino ebya buli lunaku ssentebe w'olukiiko si bwakola naye kitegeeza nti tojja kumanya bigenda mu maaso ekintu ekyo kikulu nnyo kubanga nze bwe mpulira ekintu kati tugambe nalengera Charles Kironde mukungu w'enseenene China nempulira minisita nga nti weyakola ki mu China yakola ki munaaba China era naye n'abuuza ssentebe wa boodi ssentebe ebyo byonna abimanyi ekyo kyentegeeza nti emirimu gitambulamu manyi naye nga si gwe okola egya buli lunaku naye kikulu nnyo kubanga nga bentera okubagamba buli omu kufa omuggo gwe wewese gulinganga kwa Ssaabasumba e Lubaga tewali kyetwala abaganda tebagamba naye kabaka afugwa kibaala mukungu ow'enkuluza bayita kimanyi naawe ogwo guli bweguti ensonga esemberayo ddala nsaba enteekateeka y'omwaka oba gye tuyita ya plana kuba ffe tukola enteekateeka y'omwaka mu Bwakabaka waliwo bassentebe babiri abaŋŋambye nti omanyi Ssenkulu yantegeezezza jjo ku lukiiko luno naye sisobola kubanga nyina bino enteekateeka babiri be bakiŋŋambye oba basatu naye enteekateeka eno gye tukola ya plana ffe tugigaba mu bitongole era kikakatako gwe Ssenkulu okugiwa ssentebe wa boodi ate ssentebe wa boodi bw'agifuna n'ajjamu ebimukwatako n'abiteeka mu dayari eno eŋŋanda nze nkolera omanyi ennaku zino waliyo dayari ez'okusimu naye nze dayari njagala ŋŋanda ngibikkula ku makyera kyensookerako olwali ennaku z'omwezi 2 nembikkula dayari eŋŋanda ne bye nawandiikamu oli yangamba nti dayari njirina naye ndola bino bitunulamu kati oyayagala kusabira noveeri olutuuka nga dayari ogibikkula ng'ekujjukiza ate nekumanda ogiraba ebitambula ku Lwokutaano naye era bassenkulu abakulu nga bano mubajjukizaako kubanga bw'aba tajja Mmengo buli lunaku nga gwe ndowooza bw'oli ayinza obutakisaako mwoyo ensonga eyo nkulu naye nziramu okubeebaza obuweereza tuli yaddeyaddeko era y'ensonga lwaki tulina okwongera okunyiikira tera okugamba nti okutuuka ku ntikko kizibu naye ate okusigalayo kyekisinga obuzibu kyemuva mulaba nti bannakinku oba bamizannyo oba bamiki kizibu nnyo okukiddamu mu mpiira gy'amasaza ng'ekyokulabirako teri yali atutte kikopo myaka 2 egy'omuddiringanwa okukulaga ekifaananyi kyeŋŋamba babakukolerera bubeera waggulu eyo n'olwekyo naffe ebitongole byaffe nga bwe nakozeseza ekyokulabirako ekya Muteesa the First Royal University twafunye charter naye eyo agakyali mabaga naye ekyo bwe kiri mu buli kitongole bwe tuba twagala ddala okukola ekisinga obulungi tulina okwebala nti tulina we twatuuse olugendo lukyali luwanvu twongeremu amaanyi tukole ebitongole bino bye binaawangula njagala okubakakasa Buganda teyinza kutadda ku ntikko Ssaabasajja Kabaka wangaala engalo zisingekaawo ezakatikkiro okumwebaza olw'ebigambo ebyo ebikulu tusobola okutuulako